waliwo Katonda wamu naawe. Ekigambo kye ngenda okwogerako yono Bayibuli gweyita Emmanuel, era tugenda genda ffenna. Nsaba tusome ffenna ebyawandiikibwa bino, bigenda kubeera bya musingi nnyo mu lugendo lwaffe luno lwonna. Oyitanga mukwano gwo ne tubeera ne tutambuliramu naye, toyiganga wekka bwe kiba kisoboka. Naye kala nsome mu Matayo essuula esooka olunyiriri lwa 22 n'olwa 23 ku musomo gwaffe guno, Katonda ali awamu naffe. Matayo essuula esooka olunyiriri lwa 22 n'olwa 23 n'agamba nti ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogera mu nnabbi ng'agamba nti, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana wa bulenzi, balimutuuma erinnya lye Emmanuel, ekitegeezebwa nti Katonda ali wamu naffe. Ebigambo bino tubisinkana mu Isaaya essuula 7 olunyiriri 14 nga Mukama waffe okujja kwe n'okuzaalibwa kwe nga kulangirirwa nti agenda kubeera ki? Agenda kubeera Emmanuel, ekitegeeza nti Katonda ali wamu naffe. Kino nno kikulu nnyo mu bulamu buno okumanya nti waliwo ali awamu naawe, naddala mu biseera bw'otera okulowooza nti oba oli awo oli wekka.